emitala n'emiggo. Abakulu b'abasosolooti n'abakulu b'eggwanga be baali babatumye. Simbi tufuddeyo ku bulamu bwa Yesu, tafuddeyo ku bulamu bwa Yesu. Ne mu nsangi zino abantu baweddemu akoowa omuntu olw'ebyenfuna. Omuntu atta munne olw'ensimbi, ate ebikolwa eby'engeri eno bigenda byeyongera bweyongezi. Ensimbi zisinze obulamu bw'abantu. Ne basembera ne bagamba nti Petro nti gwe wamma oli munna. Nga bw'atamanyi muntu oyo, amangu ago enkoko n'ekookolima. Petro n'ajjukira ekigambo okusinga byonna. Ne bateesa ne basiba Yesu ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato. Olw'ekisa kya Katonda ndi chaplain ow'ekitundu kino ow'eddwaliro lino. Twe abantu ba Katonda mwena mwebale kutambula nga tunakuwalira wamu ne Kristo ku lunaku olufaanana bwe luti. Kyomukoze Mukama akibaweera omukisa. Nga tuli mu lunaku olufaanana bwe luti, abantu bangi tulina ennaku, abantu bangi balwadde mu mitima, naye Katonda atwagala nnyo. Ebyo byonna ebitunakuwaza, ebyo byonna ebitumalako eddembe, Mukama Katonda ali aweya oba abimanyi bulungi nnyo. Amannya gange twebaza Katonda ku lw'abasawo baffe abakoze omulimu ogw'okujjanjaba abalwadde, namwe mwena ababalambudde, Mukama abawe omukisa. Era nkadde kano njagala okwogerako eri mmwe abalwadde. Omanyi abantu tutambula
naye nga tuwadde bayibuli egamba nti omutima gulwadde ennaku nnyingi bwe tusoma Yeremiya 17. naye njagala kubakakasa nti waliwo Katonda anyiga emitima, awumbawumba emitima, asaasira abantu be. Yasaasira omusajja owaku kidiba, bambi bwe yamusaasira omusajja ebizibu bye byakomaawo. Nkusabira ggwe alwadde omutima mu ngeri emu n'endala, Mukama akusaasire owone omutima ogwo. Tusabidde n'abalwadde baffe, oba njogera eri abalwadde baffe abali ku bitanda munda eyo. Bannange, Katonda agamba nti ali wamu nammwe. Isaaya 41:10 agamba totya, ndi wamu naawe, nja kuyamba, nja kuwonya, nja kulokola. Ddamu amaanyi oguma omwoyo w'oluganda. Katonda mwesigwa ate yeetalinga mwana wa muntu nti yeekyusakyusa. Bw'asuubiza atuukiriza kyayogedde. Buli muntu yenna mpuliriza ng'omenyesa omutima ng'olwadde nga tumenyekera wamu ne Kristo, tunakuwalira wamu ne Kristo. Ddamu amaanyi. Katonda waffe ali wamu naffe, agenda kutuddiramu, agenda kutuyamba, agenda kutulokola mu ebyo byonna. Mukama yeebazibwe. Mukama abeere nammwe. Katusabe wamu n'abalwadde. Katonda ow'ekisa ekingi afaayo alabirira ekigambo kye. Mukwano gwaffe tukwebaza olw'olunaku olwaleero nga naffe otusobozezza okutambulira wamu ne Kristo, okunakuwalira wamu ne Kristo mu lunaku olufaanana bwe luti. Taata, nkwegayirira otusaasire obubi bwaffe. Ffe ng'abaana b'abantu tuli bonoonye ddala, tetusaana na kuyitibwa baana bo, naye tukukwegayirira Mukama otusonyiwe. Tusonyiwe byonna bye tukoze, bye tulowoozezza, bye twogedde, bye twakakoze. Tusonyiwe mukwano gwaffe. Kale Katonda ow'ekisa ekingi kye batuyimusa abaana bo bonna abagalamidde ku bitanda munda eyo Mukama, n'abatambula naye nga balwadde. Katonda ow'ekisa ekingi omukono gwo oyogera mu Isaaya 5:9 olunyoosoka nti teguyimpa wadde. Taata, gugolole gye tuli, golole eri abaana bo, basaasire Mukama, basisinkane, bawonye Mukama. Wotyo olyoka oweebwa ekitiibwa nga bateredde, banaakuweera obujulirwa ne basinza erinnya lyo. Kale gulumizibwa mukwano gwaffe, otiibwe otenderezebwe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Ndibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandibadde tutasiima Kristo tetya. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandifudde bubi, twandibuze ffenna, Kristo yatulonda. erinnya lyange nze Reverend Elisa Walusimbi, omusumba wa St. Dunstan. Njagadde okugabana nammwe abakuŋŋaanye wano nga tutambuza ekkubo ly'omusalaba. Olunyiriri lumu luli mu Yokaana oba Yowaane essuula eya-15 olunyiriri olw'13. Lugamba nti kwagala ki okusinga kuno, omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Njagala okubategeeza abooluganda, waliwo okwagala okusingayo, the greatest love. Abantu batwagala, tulina mikwano gyaffe abatwagala, naye tulina atwagala okusinga bonna, ye Katonda waffe. Olwoyo okwagala okwo akulagira mu butonzi, bwe yatutonda n'atutondera mu kifaananyi kye, n'atufuwamu omukka ogw'obuki ogw'obulamu, n'ebitonde ebirala birina omukka ng'ente, naye byo teyabifuwamu mukka. Omuntu n'amuteeka mu lusuku omutali kwetaaga, n'amuwa byonna nga bikola ki? Nga bimala. Naye omuntu bwe yayonoona, Katonda n'anyiiga n'agoba omuntu mu lusuku. Naye bwe yajjukira okwagala okwe kwe yamutonderako oba kwe yamutonderamu, kyava asindika omwana we Kristaani Yesu okufiira ku musaalaba olw'okukola ki? Olw'okutununula. Era Bayibuli egamba
Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olw'16 nti Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutakola ki. Olwo nno bwe olunyiriri olutugatta okuva ku ndagaano enkadde okutuuka ku ndagaano enki. Newankubadde eri nga twayonoona ne tugabebwa mu lusuku ne bateekamu ne bamalayika ne babakwasa ebitala eby'obwogi omuntu aleme okuddayo, naye olwo Kristo Yesu olw'okutufulira ku musaalaba, Kristo atukwata ku mukono n'atuzza ewa Kitaawe, ewa Katonda waffe, eri gye twakola ki, gye twagobebwa. Njagala okusabira abasuubuzi mwenna abali mu kitundu kino, nammwe mwenna abantu ba Katonda abali wano. Katonda omwesigwa, ensi yo n'okujula kwayo n'abo bonna abagituulamu. Zaabu ne ffeeza Mukama byonna bibyo. Nsabidde abasuubuzi bonna Katonda w'ekisa ab'omu Kikko ne mu Mukono yonna tetuli nabo wano olunaku luno olwaleero, n'abannaffe abataliiwo oyongere okuyimirira nabo nga basuubula era nga batunda, nga bagula era nga basuubuza. Katonda w'ekisa yimirira nabo obawe obukuumi mu nnaku zino embi, omuli okubbibwa, omuli emisolo emingi n'ebintu ebirala ebifaanako bwe bityo. Mukama bakuume n'okwagala kwe, n'omukono gwe ogw'amaanyi era gubeere ku ffe. Mbasabite omukisa gwa Katonda y'ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu, omukisa ogwo gubabeereko emirembe n'emirembe. Petro mu kwegaana Yesu yayagala okuwonya obulamu bwe obw'omubiri, naye ate nga gwe yali yeegaana yatuwa obulamu obwannamaddala. Emirundi mingi twegaana Yesu eyo gye tubeera, tutyo okweyoleka nti tuli bagoberezi ba Kristo. Bangi ku ffe tetwagala kweyita mannya gaffe ag'obubatize, tugakweka. Emirundi egimu twegaana ne gye tusibuka nga tulowooza nti etuswaza. Mu ngeri ey'enjawulo tusabire abasuubuzi Omukama abayambe, bizinesi zaabwe Omukama aziwa omukisa, naddala mu ikonomi eno buli omu gy'akaaba. Mukama atusaasire ebintu bisobole okudda mu nteeko, abantu basobole okukola emirimu, bafune ensimbi, baweereze eggwanga lyabwe ate awamu ne Katonda waabwe.